bannange ndowooza gye bujjako nina okufuna ate ki kiyita batya akati ennamuseraika eri kuki erabika eri ku nnyooge muwere bakwano muwere the morning is morning. Very tired. Mosa wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Manange essimu eno yantami. Those things of doing like this and then that. Waliwo beddeka ng'onakulukedde naye ng'obadde owulira toyazuukuka. Leero yesterday nabadde nva Mbarara. You people from Mbarara, you're so positive. Muli baddala. Thank you for supporting Hijab Nation. Mwebale kugula tickets, mwebale kutwagala, mwebale kutwaniriza, mwatwaniriza bulungi. Nemutuwa nebakiyita batya. Nemutuwa welcome nungi. Kwegamba nemutulaga masavu. Oh my God. Nenga mwasuze mutya muli mutya mujebaleko ejo gye mutuusa akaate engalo no n'emimwa. Time eriwa? Time nga yakunoonya. I'm not saying the time. Eriwa? Eshe. Sometimes I don't want to get headache with graphic designers. Like, you give people headache. Muli mutya nkedde kulaba kasuku ng'atwalamu abakazi abambala ogwo mugundi gwammwe muguyita mutya? Yeah, these days my English is Englishing. Ogwo muguyita mutya abakazi ogwo mugundi ogulinganga bucket gumuteeka ku mitwe nga muli waka. Mukiyita batya mu luzungu? Omukofiira ogwo gwe muteeka ku mitwe nga mulika. Abasajja baagukooye gwabatamye. Bonnet. Ate mbu manufacturer akyusa ki bonnet mu buli design. Nkazi olutuuka eka ng'ayiwamu omudira. Mukwano gino obukomo bwa bbeeyi nno munnange ndabyekaawo omusiru akedde okugamba ki? Ono alina erinnya lyatyo lyeyita aliko Free Palestine. Oyinza n'okuba tomanyi nawe bagisabira. Wamma n'agamba mukwano gwenjala yeekuluma sirina buddebu. Amaanyi ogateeka ku ggwe ngateeka kuba n'agula tiketi. Naye kati gwe atayinaamu na zaakulya. Omanyi musula muyina ebizibu. Nkedde wamma nkedde kulanga Hijab Nation. Oyo mupya newcomer. Obukomo wa kabulaba. Obukomo bubeerangako buno mukwano. Shai Sulaimani Uganda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Banange njagala okutegeeza baseeka. Comment yo njirabye. Twagala okutegeeza baseeka mwenna. To this idea yaffe. Ife abatali perfect. Tetuli batuukirivu. Naye tukola ekintu kino okubaako kye tukolera abaana ab'obuwala abasiraamu. Okitegedde tetukikola kusanyusa seeka yenna Uganda. Ekyo nkiddamu.
We are not doing Hijab Nation to make our sheikhs happy, nedda. We are not doing Hijab Nation to make anyone happy, nedda. My intentions are very pure with Hijab Nation. My intentions with Hijab Nations are very pure. Nchiye kolera ngo muntu n'abali ku team yange abakyala abalala, because we are many on the team as Muslim women. We are doing this for us and other fellow Muslim women aba feeling anti bakyali weak mu nyambala yabwe, aba feeling anti sometimes they get offended with their friends at their workplaces. Abantu abalowooza nti bwe bambalanga bwe bambadde badda ba mu kyalo tebamanyi kye bakola. En eddiini y'obusiraamu teriiko bwannannyini. Eddiini y'obusiraamu kimanyikiddwa bulungi, ddiini ya Allah. Byonna bye tukola twagala Allah yaba atusiima. So we are not doing Hijab Nation for any sheikh wano. Nchiddamu tetukola Hijab Nation kugikolera seeka yenna. Okitegedde? Yenno bamwe muwooza nti kati mwatandisa Hijab Nation waliwo abagenda oleeta Behaviour Nation, waliwo abagenda okuleeta ki. Our intentions are very pure. Ne lwaki twakitandika Allah yamanyi. Tetugenda kunnyonnyola mwana Adamu yenna wano kabeere sheyaani takkirizibwa kunnyonnyolwa lwa nsonga kyetukola siggwa ino tulamula. Si mmwe muyina tulamula Sheikh Sulaiman, nedda. Era bwe twali tutandika Hijab Nation eno twebuuza ku basheife bakyali baffe betusobola otutuukirira. Ate mwe baseeka baala bemugamba abo baseeka bemugamba nti bakazannyirizi, bemugamba nti si bamaseeka. So kati wane Uganda propaganda w'eddiini y'obusiraamu buli omu ayina engeri gye yagyekwatamu. Lule Abdul Basti bwe tunaaba tunaasaala tetugenda kukubira selfie yadde okukola live nti ate bannaye kati tuli mu kusaala. Lule entaana egenda kunyiga lulo nange egenda kunyiga lwange. Ewa Allah mu bbaliro bambala bwomu naawe bagenda kubala lulwo. Mulekerawo tujajinga olw'okuba tuli mu industry gye tulimu. Kubanga mmwe ebikolobero lule ate bye muliko binene n'okusinga ebyaffe. Okitegeera? Ebikolobero bye mukoze mu abatujajenga ate baseeka bwe mbanga mwagala tutereeze temutukubira mu mawulire, naye mwefuula abaagala okututereeza ne mutuyita abakafiiri. Mwe abatuyita abakafiiri eddiini mwagira muzaawera mwagigula, obusiraamu mwabugula ku mudaala ki? Baseeka mutuyisa abakafiiri, era nga abakafiiri we bategesa Hijab Nation. Abakafiiri abo tuli bakafiiri naye tutya Allah waffe. Tuli bakafiiri tetukola shiriki. Tuli bakafiiri tetwenda. Okitegedde? Tuli bakafiiri abamanya eddiini yaabwe n'okusinga mmwe abayimirira ku bituuti. Kuba mbwa shamimu bwange buno siri perfect naye ate sigatta ku Mungu. Abamu muli wano mutulamula, mutusibyeko akanyaga, mutufudde abakafiiri naye nga mu mayumba gammwe bamaama bammwe basiiba mu masabo. Baganda bammwe babalema dottereeza, muli kuffe abagezaako okwetereeza nga tetuyinaako nabatukubiriza mabega. Muli kuffe mutukuba bubi nnyo naye nga ne gye tutambulira tutambulira mu nsi ennyononefu, tutambulira mu bidongo ewali emyenge, tutambulira buli wa ewandibadde nti twandiwabye naye Allah akyatutaddeko ekisa kye. Sheikh Sulaiman mutuyisa abakafiiri nga bwe mwagala olw'okuba nti ekituufu ffe abategesa Hijab Nation si ye ffe aboononefu abasembayo. Bemutaddeko ag'amaanyi bonna nalabye bamaseeka bavuddeyo bangi. Abo baseeka bo buli kyabusiraamu ekijja wano bakikuba gwe mulimu gwabwe. Amaanyi ge mututaddeko mangi nnyo
ate nga sife bononefu abasembayo wano wabula ffe bemutaddeko amaanyi yeffe ate abo abali mu kwetereeza lilla abagamba nti wallahi ennyambala yaffe tennakyuka like tugezezzaako okukyuka tuli yaddeko naye bwe tunaaba nga tutegese ekintu kino abawala nga tuwera abasiraamu wallahi Allah asanga agenda tulungamiriza wobeere nga tokyajjamu abaya oyambeko n'abalala ffe twategese tetunnabagamba ko nti tuli perfect mmwe bamaseeka abagadde okulaga ensi eno nti mwe muli perfect eno eddiini temulinayo mwagiramuza eddiini busiraamu si yammwe temulowooza nti mukuba Hijab Nation yali surprise because ekintu kyonna ekirungi wano mmwe baseeka mmwe ab'amannya mmwe abakuba ebintu wano buli kimu mukikuba naye mmwe singa tujja ne tunna mu famire zammwe ne tubuuza bakazi bammwe bali batya wallahi muyinza n'obutaddamu yimirira ku bituuti iffe be muyita abakafiiri abantu bangi batutunuddeko nze nina abaana b'amawulire mu industry mwe tuli abaatandika okwebikkirira olwa Shamimu gw'okuba goyita omukafiiri nga gwe seeka ayimirira ku kituuti toyinayo n'omu gwe wali okyusizza tolinayo seeka Sulaimaani bwe mba mwagala otukyusa temutuyita bakafiiri insuubira Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yali ayagala okukyusa abantu teyabakwatanga mmwe bwe mutukwata ekisooka mmwe bennyini nga bamaseeka mwevuma kati ffe be mwagala okusomesa tunaayiga tutya nga mmwe bennyini abasookerwako muvuma baseeka bannammwe kyogamba tosobola kuyita Sheikh Zubadu bw'abanga ali mu nsobi n'omugamba Sheikh wano wallahi owabye nga tonnajja genda kukola vidiyo namba evuma Sheikh Zubadu gwe Sheikh Zubadu kale omuvuma ogamba mubi ne Sheikh Zubadu wano yeseeka asinze okusomesa abaana yasaruna mu ngeri etaliimu miggo ate abaana ne bakwata yasaruna kati govuma Sheikh Zubadu mu lujjudde lw'abantu nga ffe ate abamu tumumanyi ti Sheikh Zubadu ye ali musanyufu he's real ali real ebintu byabikola nga bya ddala abaana yalabanga omulembe gukyuka kuba seeka bwe tugamba nti mutuyita abakafiiri olw'okubeerwa emirimu gye tukola lwaki mmwe muli ku WhatsApp lwaki mukwata video ne muziteekayo ne zitrendinga bwe mubanga mwabadde mwagala okuwabula ku Hijab Nation mumanyi kuba mwafunye n'obudde obwogera ne munjogerako nnyo ne mukitwala ne mukikuba n'okikuba mwandibadde mumpita ne mungamba sister w'obusiraamu wategese Hijab Nation ekigendererwa ki nenkunyonyola nti nze nga Shamimu ekigendererwa kyange ntegeka ebivulu by'abayimbi okitegedde mu industry eno gye mutugamba ey'aboononefu naye ebizibu byendabiddeyo n'akakaaya kange nsaasira omwana ali eyo omulala atalina buvumu bwe nnina kuba nze Shamimu nasomera mu ssomero ly'abasiraamu n'eddiini nengisoma so kyova olaba nze okunchalenjinga kizibu bamaseeka abasinga mmwe okunchalenjinga kizibu because Shamimu nasoma eddiini nenjituula ne bantikkira naye bwe mbanga nagisoma n'ebintu byendimu nga Allah siwabye wallahi nga buli kyengenda okukola munnezza nentunuulira bannange bwe tuli mu industry abaana najja naga Shamimu omulimu guganye bangobye nagamba baganye bangobye bangamba jjako akakaaya n'okakasa omwana we n'omugamba wallahi tojjaako kakaaya lindako tuyiye omulimu gwonna omulala tugenda funa omulimu nze tomanyi baana ba employees ku executive media benkozesa nga baali babagaana lwakakaaya nawuliddeko oyo Sheikh oba yaani oyo simanya Sheikh Nyanzi ng'awoza mbu ani yabagaana okwebikkirira omanyi n'abaana abawala ggwe abeebikkirira n'obuzibu bwe bayitamu omanyi ebizibu bye tuyitamu n'emikwano gyaffe abatuliraanye oli naakugamba naye Shamimu buli ssaawa obeera bw'otyo towulira bugumu waliwo mukwano gwange yatugamba naye mwe mujja kuwunya engeri gye mwambala nnyo mwebikkirira nnyo
mutufuukidde ekizibu basseeka bakuno mulinga abagamba nti eddiini busiraamu mumulina we mwagiramuza ne mugikwata yammwe ene eddiini si yammwe. Nsaba okubategeeza bwe tunaaba tufudde Allah wallahi buli omu agenda mulamula bubwe. Bamaseeka muli ku bituutu ebyo naye wallahi buli seeka ayimira ku kituuti mulinako data. Tubawa respect because tetwagala kujolonga busiraamu bwaffe bagambe nti yiira babaseeka bayimirira ku bituuti bye bakola. Nze ndi women activist wano. Baseeka mwenna abasinga bakyala bamwe bantuukiridde ng'ebizibu bye bayitamu bingi ate nga biviira ddala ku mmwe. Ne wallahi temumanyi bakyala bamwe bameka bennaakayogera nabo. Ne mbagamba temugenda mu mawulire. Wallahi bw'oswaza seeka ono ffenna ng'abasiraamu oba otuswalizzaamu. Naye mukwano temutu saagala mwefuule bamalayika wano. Olw'okuba mmwe muyina entalo zammwe ne bamaseeka be twatadde ku pano kati mutandise okutukuba mutuyita abakafiiri. Mutwalabye omuwala omukafiiri oyo ndi mukafiiri okusinga gwe akuba omukazi. Ndi mukafiiri okusinga gwe nga ne maama wa asiiba mu ssabo. Bannange industry gye tulimu tugirimu. Naye temumanyi bye tusaba Allah kutujjamu tutereeze. Ffenna tetuli batuukirivu era nze nakyogera ne mbagamba ntegeka hijab nation eno. Naye siri mutuukirivu. Waliwo lw'empawa leero ne nyambala hijab enkya ne nteeka mu legging enkya ne nteeka mu jjiini ne biwabira ddala jjiini ne nteekako ne t-shirt ne nteekako n'enkoofiira. Okitegedde. Naye ne ngamba ya Allah nkwebaza olw'okuba nti ne bwe mba nyambadde empale nkyajjukira nti ndi mukyala musiraamu ne nteekako akakaaya. Ne bwe tuba tuli mu bidongo njagala okubabuulira mu abaana abayimbi be mujajinga. Bazimbye emizikiti mmwe ne ssente ze musoloozezza mu basiraamu empitirivu ze mutannazimba. Naye nga muzisolooza muyambye ki abaana b'obusiraamu? Wano waliwo channels nyingi nnyo ez'obusiraamu ng'abasiraamu be bazisonda okuva e UK okuva e US. Naye nga naye wabeerayo ekintu ky'obusiraamu ki musaba ssente temwagala bbiranga. Mulowooza tuli basiru. Mulowooza tuli basiru. Semakula bawa nsonga nti abategese tuli bakafiiri era twayise ba sheikh okuli ba Sheikh Bukari okuli ba Haji Karim Kalisa nti twayise abatali abakafiiri bannaffe because nga bwe ngamba nti bana abantu abamu ba sheikh abamu bo balowooza n'eddiini y'obusiraamu balina we baagigula. Nze wallahi mpulira ennaku ng'omusiraamu okuba musiraamu munno mu bintu by'eddiini nga gwe eddiini toyina bwe wagiramuza. Mulekerawo okutujajinga muleke Allah waffe atujajinge. Bw'oba oyagala okuwabula Shamimu bw'oba oninako data oyo yenna gw'osobola otutuula nonjogerako nga bwe ndi omukafiiri yategesa hijab nation. Lwaki tompita nga seeka gwe bw'ogamba nti Allah yakwambaza n'akuwa ekitiibwa ekyo ekya sheyi Imam Aksamu nakuwa Mungu n'abawamu ebitiibwa ebyo by'abasheyi naye ne mubeera nga mwagala tuwabulira mu kamera na kutuvumanga. Wallahi n'ensi temuyina si yammwe eddiini si yammwe eddiini y'obusiraamu. Mulekeraawo amaka gaffe gajjudde bamaseeka bangi mpulira obusungu. Baseeka mwefudde ekizibu mutumazeeko emirembe mulinga abagamba nti eno eddiini mulina bye mwagigula. Eddiini y'obusiraamu teyinaako nnannyini waayo. Wano baleeta Sheikh Mek abo basheyi be bamu abali mu ttukuba. Nze nina abaana bali ku Hijab Nation team wallahi nga babadde bambala nankunamyo.
mutemumanyi baraka eri mu Hijab Nation. Abaana nga babadde bambala nkunami wallahi nga basiraamu ngera ku Instagram zaabwe bateekako bikini nga bali bukunya ebbanga litutekekedde Hijab Nation. Wallahi Monday to Monday bambala hijab basaale swala 5 basaddaka n'okusinga mmwe baseeka bayimiridde ku bituuti ng'omulimu gwammwe gwa kusabiriza. Mukwano temumpa mateeka. Temutandika kutulaga nti mmwe muyina share. Muyina shares ku Busiraamu. Nti era bwe tuba tetutuukiridde mmwe eno Uganda erimu bamaseeka bangi. Bwe tuganga ffe aba Hijab Nation list yaffe y'abamaseeka yaba ekisooka muli baabugubi n'okubafuna. Inze nasomera mu ssomero ly'Abasiraamu so nnina emikwano gy'abamaseeka bangi. So bwe mba nfunye list yange y'abamaseeka ne ngamba yeeno. Gwate bojja okuba Hijab Nation olw'okuba mu list y'abamaseeka abenfunye. Mulimu gwe weewala nabo. Omuntu okwewalana n'omuntu tekiriiko nti ono seeko munama mulina omusayi gwa radio so okubanga weewalana n'omuntu. Naye tokwata butakkaanya bwo na seeka gwe natadde ku pano. Kubuteeka kuffe tandika tuyita bakafiiri. Okitegedde? Mutuyita abakafiiri nga bakazi bammwe be muyina basiiba mu masabo. Mutuyita abakafiiri nga bamama basiiba ku mmindi bagatta ne ku Mungu. Olemeddwa okusookotereza famire yo obonaabona ne Shamimu ali mu kwetereeza yekka. Otwala by'omuwala onaga akola ebyekikafiiri. Gwe nga bwe wali okoze ekyo omwana omuwala ow'Obusiraamu ali mu Uganda abonaabona n'okwebikkirira omuyambi otya gwe Sheyi Nyanzi gwe omuyambi otya? Tujja kuyambako abaana ab'obuwala okwambala obulungi. Era Hijab Nation yakubeerayo bamaseeka. Oba mwagala oba temwagala nze siina seeka yenna gwe nkolera. Nti musanyuse wallahi tekiriiyo. Nze Shamimu nkolerera kalambo kange. Nkolerera kalambo kange. Tewali oba ayogera kituufu tewali waneeno Musiraamu akkirizibwa kuyita munne mukafiiri. Olw'okuba mumanyi nti abakazi tetuyina kwogera. Kati mwagala tufundikira. Kyakubiri tewali n'omu atuwadde ssente mu Hijab Nation. Ebyo bye muwoza mbu baasasuzza abantu ssente bagenda zisasula mukwano. Omusiraamu yenna awulire nti alinamu ssente nga Haji Bakaluba bwe yakola n'agamba Ashamimu aba ordinary bonna ababadde bagenda oyimirira nsaba mbagulire obutebe. Bajja abaana balabe beauty ey'okuba nti bwe tuba twambadde obulungi because mmwe aboogera muli bamaseeka temumanyi na bye tuyitamu. Temumanyi bye tuyitamu. Baseeka nsaba okubategeeza twabavaako. Twabavaako wallahi tukolerera bulambo bwaffe. Nze Diini yange nagyetegerera nga nze bwe mba mpulira nga nnina kye sitategedde bulungi nga mpulira njagala kukitegeera. Nina brother wange. He's a scholar. Aina PhD mu Sharia. In fact mu baseeka bonna abali wane Uganda teri asinze brother wange kusoma Diini ya Busiraamu. Aina PhD mu Sharia. Njagala wano baseeka buli omu abali awo abatulekanya nga tuli abakafiiri muveeyo mundage PhD gye mulina mu kusoma Obusiraamu. Eddiini muzisomedde mu bitaawuluzi mutuliko mutusibyeko akanyaga tulina ebyama byammwe. Naye olw'okuba tugamba wallahi at the end of the day oyo sheyi Musiraamu. Bwe mbeera wano ne nkuba sheyi nfunamu ki? Naye gwe sheyi bw'oba oyagala Shamimu atereeze
gwe tosobola kumpita. Yes brother ange yagirina naye njagala okutegeeza ti wemba nina kyempabye ye muntu asookerako okunkubira. Tewali wano yali amulabyeko ng'ayimiridde ku kituuti wonna ng'ayina wasomesa. Era mu baseeka wano abeebuuzibwako nnamba emu wano. Era ne Hijab Nation bwe nali ngitandika namubuuza ne mugamba what are the do's and don'ts ze sirina kukubuuka. Nangamba kino ne kino ne kino. Nengenda nensinkana Sheikh Kitinga maze okusinkana brother wange. Sheikh wallahi omulimu gw'amaanyi nnyo gw'oli mukola sister. Kino ne kino wano tetubuukawo naye abagenda okikuba weebali bangi. Bo bakuba birungi. Naye ekijjawo nga kibi. Kuba ebintu bingi wano ebiyuuza obusiraamu nga temubyogerako. Kyogamba mu bintu ebiri mu obusiraamu Hijab Nation. Mu bintu ebiri mu obusiraamu mulimu Hijab Nation. Mukakasa bamaseeka wemba nga muli mu kulwanirira busiraamu. Mu bintu ebiri mu obusiraamu mulimu Hijab Nation. Okujjako nga mubuliddwa n'ebyokusomesaako kati mu mizikiti. Gwe simanya Abu Tasinimu. Teri sheyi era naye akkirizibwa kukakkanya musiraamu munne. Sheyi gwe mmanyi omutuufu bw'alaba Shamimu ng'akoze ensobi akola amuyita. Nagamba mwanyinaze nakulabye ng'okoze kino. Mbadde nsaba otereezeemu wano. Okitekedde? So sheyi bw'aba ayagala ntereeze ate tantereeza nga nvuma. Tantereeza sobola bayita because ate bo bagamba bansinga irimu. Okitekedde? Kati ate ansinga irimu bw'aba yimuse n'asooka n'anvuma. Omuzadde osooka kukuba mwana ng'oyagala atereeze. Nze nga ngenda ate nga nze mutuukirira. Kati mukwano Hijab Nation nga 3 mu August tugenda genda. Ne bwe nabagamba Hijab Nation sente yange gyentaddemu. No one has sponsored me. Abantu bonna ba sponsors abaliko balese bintu bikalu. But with money, you don't know. With money, neteredde mu sente zange because nkyekolera lilla. Ne bwe ndiba nfudde nesigala nga weeri nga buli edition ebeerayo mubaamu abawala ne baba babiri abagenda okyuka. Batuule bokka agambe wallahi olwaki no n'obulungi bwendabye n'ennyuma gye nnyumye mu hijab kansigale nga neebikkirira. Kansigale nga nyambala bulungi kuba buli bw'oyambala obulungi n'esswala kizibu nnyo kuyitako. N'esswala kizibu nnyo kuyitako. Nalabye seeka nabalabye agamba bambale na kombine simaba bambale black. Omukyalo okwambala black mu busiraamu sunna. Ate bw'oyambala black kizibu nnyo n'omuntu okukuba ekiiso. Ate bw'oyambala black kizibu nnyo n'abantu okubeera nga babeera attracted kuggwe. Abaana bano bangi abatunda hijabs. Amaduuka agasinga gabaddeeyo nga waliwo amaduuka agali specific agakola. Naye abaana batandika okukola. Batandise okukola because bamanyi n'okulanga ki? Bamanyi n'okulanga bizinensi zaabwe. N'abatali basiraamu n'omuntu yenna yenna akkiririza mu modesty okwambala obulungi kuba abaana baffe gwe guno omulembe gwe bali mu kujjamu. Gwe mulembe gwe bali mu kujjamu. Abaana baffe bagenda kweyambula because guno omulembe mulalamu. Tebagukwasa amaanyi nga mwe mwagala obikwasa amaanyi mututandika ovuma abantu. Gwe mwana gwe gwe Zahara kiki ekikwambaza obubi bwotyo? Tubakwate bulungi. Mwekubye ebifaananyi omugambe wallahi olabye bwe tunyumye. Musisinkane mwenna nga muli basiraamu wamu. Abakyalo bagambe wallahi olaba bwe tunyumye because nze ate njagala obbakakasa nti ate abatali basiraamu abambala obulungi bangi nnyo abaguze tiketi za Hijab Nation.
So baseeka mwenna nsaba okubategeeza mbawe ekitiibwa mu bitiibwa byammwe naye seeka n'ayagala okweyambula ekitiibwa kye nga nnumba n'okumpita omukafiiri nja kuvaayo okwedifendinga mbabuulira nja kuvaayo okwedifendinga kubanga nze kyemmanyi kiri kimu eno eddiini teyinaako nannyiniyo mwenna mwajja muno ne musoma busomi Allah n'abateekako ekisa ekyo ekiyambako abalala okukyuka views zibatutte nze views nzifunye sikyalina maalo ga views comments nzifunye bwe kuba ku trending and trending nze Allah mwebaza kati trending yange kanjikozeseeko n'ebinanyambako bwe naaba ntuuse gyali sirina seeka yina gwe njagala kusanyusa mu Hijab Nation seeka ayagala yenna okutweyungako wallahi alhamdulillah you're welcome awulira nga tuli bakafiiri tojja mu bakafiiri baleke naye ate era bakafiiri baleke nobbakuba tobakuba because kino eno Hijab Nation wallahi muyomba bamaseeka tewali n'omu atuyise nti awo bakino ffe twali tukitandika twatuukirira abantu betusuubira nti basobola okutuwabula nti ne tugamba ffe tetuli perfect ne baseeka era nammwe nga bwe mutali perfect ne tugamba abba tebamanyiko okutusinga atubeebuuzeeko ne tubeebuuzaako ne batuwa do's and don'ts naye nga naffe already tumanyi mu busiraamu because ebintu ebimu ffe tukola amazambi gaffe ge tukola naye nga ekimu okikola n'omanya nkola kikyamu so Allah bwakuteekako ekisa n'okwejjukiza wekka n'otandika okugamba kino nkola kikyamu wallahi kankirekeraawo Mungu aba akutaddeko ekisa mukwano basheyi batu respecting tujja ba respectinga basheyi we bana yambula okutuwa ekitiibwa kyaffe nga ababagoberera tujja kibajjamu because now kitegeeza kisheyo okuyimuka ovume omuntu golabanga omukafiiri waki tojja n'ontereeza Mungu waba yakuwa ekisa ekyo they disrespected me and babuulira I will disrespect them because in eddiini si yaabwe si yaabwe nze Shamimu nkoze byange byenkoze ku ddiini yange ate nkyabikola teri sheyi wano yenna nkibaddiramu nga mmanyi ndi ku kituufu agenda kummalamu maanyi taliyo era oli bwanannyingira nempulira nti annyingidde nnyo nga mmwejjamu ate mu ngeri gyannyingiddemu gye njo mmuyingiramu because kati gwe atali mukafiiri useeka wategedde otya nti nze ndi mukafiiri mukitegedde muleme nnyo kulowooza nti eno eddiini mugiinako shares era mmwe mulamula abanaagenda wano ne wano nga nammwe ku mazambi gwe mutudde kubanga singa tetuwa ddiini yaffe ekitiibwa singa bamaseeka abamu wano ne katuuti temukyasobola yimirirako olwa data gwe tumayinako okuva mu families zammwe so seeka ayagala tumuwe ekitiibwa kyewe bw'olaba nga Shamimu awaba mpita ongambe amwanyinaze wano wagenzeemu nnyo wallahi Mungu ne bwana abasikyusirizaawo naye omuntu gwe bagambye amazima nga yakoze ensobi ne bwe weetooloola emirundi emeka okiwulira mulingo ga wano nakozeemu ensobi wadde lwakwekaza nakoze ensobi naye tetulina nsobi gye tukoze mu Hijab Nation tetulina ebigendererwa byaffe biri pure biri straight bwe biti byeraze ebigendererwa byaffe biri ku nnyambala na bizibu abamu bye tuyiseemu okitegedde abantu bagenda kubanga batubuulira nze nange nali nzigiddeko ddala akakaya n'enviiri n'enzisiba ng'olwo ensi entutte
nga si kyabijjukira nti nasomerako ne mu ssomero ly'abasiraamu abatabulika abakakali. Ngense entutte naye wallahi Allah nenziramu nenzijjukira era musomesa abaana eddiini nenziramu nenzijjukira nenga wallahi ndi mukazi musiraamu. Enze nga baganda bange bonna baŋŋambye nga sikyajjukira nti nkyali musiraamu ng'akakaaya mmye ate bw'oba teweebikkirira kizibu okusaala. Era omuwala yenna ateebikkirira n'omulaba wallahi ng'akyajjukira esswala ye mu crediting kwekyo mumusabire akyuke mpola mpola. Mu crediting olw'ekyo temutumalaamu maanyi. Kati bw'otasanga muwala mugumu nga nze omwana aba yategese ekyo enkya kivuddemu. Naye omwana ng'ayinamu eddiini wallahi tuwaba naye Mungu amala n'atuzza. Tusomesa abaana eddiini. Eddiini yaffe tugirina ate temugenda gitutamya kuba si yammwe. Bamaseeka eddiini temugenda gitutamya. Eddiini tetulina kye tukolera mmwe. Eno eddiini si yammwe so tugenda gyagala. We are proud Muslims. Bamaseeka eno eddiini temugirinaako kakwate. Ne bwe munaayogera ebikankanya bitya nga tumanyi tuli ku kituufu. Wallahi tugenda kisigalako. Mutuleke Allah waffe atulamule. Nze omwami wange yagenda okumpasa nga kaka simanyina gye kali. Naye ng'olwokutaano olw'okuba Mungu Allah mama wange yamuyisizaako n'asomesa eddiini. Ng'olwokutaano nkajjukira ko ne nkajjayo ne ngenda mu jjuma. Naye nga zino ennaku ezisigadde ndi bulala. Okitegedde? Era mu bintu bye bagamba mwami wange nga ampowa ba brother bange tuyamba akyuke adde yayambale bulungi n'abagamba mpola mpola step by step. Era wallahi banga ine engeri gyayogerangamu nange nenziramu nempulya neŋŋamba wallahi kanziremu nyambale ng'omukyalo omusiraamu. Okitegeera? Naye mwe munayagala otuteekako ago amaanyi amangi mugenda contributinga ku bawala wano aboonooneka ate mujja kigabanako mu maaso ga Mungu. Okitegedde? Nze nali nasomera mu ssomero ly'abasiraamu kuva mu nursery paka senior 4. Nengenda Kampala High, nengenda ku Hawa, nengenda ku Kololo. Gonna nga amasomero neebikkirira. Naye olwavaayo bwenti nenyingira university akakaaya myeru nga nsiba era nze sirina kye neegomba nabisiba ne binnumya omutwe ne skini neggwa. Neskini neggwawo. Buli kimu nakikola. Naye olw'okuba eddiini eri gye bainstallingamu nga ndi muto. Mukwano ne mmala Mungu nayisiza ne ku mwami wange nenziramu neebikka. So abali awo abakuba baseeka abazze nga mwogo omulimu gwammwe nze kuba nze nkimanyi. Mukuba Hijab Nation naye muyina bamaseeka bammwe be muli baseeka bannammwe be muli mu kkuba. Olw'okuba bajja ku Hijab Nation kati mugamba abo bamaseeka babivvulu ate abo baseeka be muyita ab'ebivvulu batuyambye nnyo. Kuba buli walabanga Shamimu nina wempaba mwangu nnyo wankunkubira ate engeri gye kiri nti teyandistancinga nga seeka. Bwambuulira nzira nzekka ne ngamba naye wallahi enkya ngenda kufa simanyi naddire ngenda kufa ati kino sikirekera awo mba ndi awo brother wange nankubira nangamba mwanyinazi osazeewo ogende bwotyo kimanyi nti omwana Dani oliyo bwomu kati mbadde nsaba kale wadde naye tutandike mpola. So nsaba muleme nnyo kwefuula nti muyina shares mu ddiini ya Allah.
mutuleke bwe mulabanga tuwabye ebyo byokujja mutuwabulire ku social media tugenda kujja answers tuzibaddire mu social media bwe munaatuyita nti mujjango tusange wano tujja kujja era ensi tejja kubimanya bwe munaatuyita abakafiiri lilla awo tujja kubaddamu Shayam Zabukari, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Njagala okwebaza Shayam Zabukari. Beba mukuba maseka wana abatatu gyajinze. Naye nga tukyusa olw'ebigambo byabwe. Nakuyita nagamba sister Tereza amu wano. No Tereza mpola mpola batukutte mpola mpola. Batuyita tubasemberere tuleme kuba wa distance. Okitegedde? Naye mmwe abatuyita abakafiiri ne buvuma bamaseeka bannammwe nze sirabamu awo we mukyusa busiraamu yadde buyamba wabula musobola okuyamba obusiraamu buno nga seeka munno bw'olaba nti yakoze ensobi omuyita no net si byakudda ku recordinga ka audio baka video okateekeyo nga gwolinga alina shares ku busiraamu kwa maseka bonna be mukuba wano ate bo munnange balina impact gye bakoze ku baana ab'obusiraamu abaawaba ne batuzza nga mwabefudde ab'eddiini empitirivu nnyo munnange abajaji nga bamanyi omukafiiri atali mukafiiri temulina impact nga n'abaana bammwe baasegguka dda so Hijab Nation yakubeerayo kuba ebigendererwa byaffe biri pure enniya zaffe nambulukufu ebyo basasuzza abantu mukwano bagenda kusasula era atazirina tajja okujjako nga bavuddeyo share agamba nti mbasasulidde ngera abantu ab'embalala we bampise ne bakulirayo abantu tickets okitegeera naye we need to do this nga kiri organized because n'okutegeka wano event yokka okutegeka event wano e Uganda kwejja mu kyenda esente nyingi nnyo so esente zetusaba kuyambako because like mubuuze wano abantu abateeka events nti abantu wano bateeka events ezo bazifunamu mmeka bana buli muntu mumuleka ategeera obusiraamu bwe mu ngeri gyabutegeddemu mutemulamula abantu muvumyevumye wano abantu abayimbi abo naye omuyimbi ajja kuyingira ejjana wallahi sheeyo yite wali straight munaliyo ng'omuyimbi gwe wasibangako akanyaga munnakatemba Shamimu gwe wavumanga buli lwikedde n'omuyita n'omukafiiri yakolanga ebintu ng'abikolera mu nguwe takolebwa kusiima bantu bakunsi kuno simanya bamaseeka nze sikyanoonya views wallahi nkiddamu I'm not looking for views ezo Allah yazimba I'm not looking for fame byenkola nkolera kalambo kange sikyanoonya linnya Allah yalimpa nti ne bwemba sifulumye wange wallahi kulinnya lye yampa abaana bange balya ne banywa ne mama wange nalya nanywa nga siina kyenkoze omuntu just n'agamba bugambe wallahi Shamimu mumpeere n'akakaya kange sikyanoonya comments sikyanoonya nti nkole video trending nze trending sazokka kuba Allah kyekisa yakinteekako kati wabanga Allah fm eyo nze omukyalo omusiraamu lwaki ate sigikozesaako ku bintu bye diri ku saapolo lwaki sikozesa ku linnya lyampadde Allah nenkolayo ekintu ky'obusiraamu because nze njogera with experience gwe sheya yogera tonnafunayo n'abaana bakukyukirira babuwala balina bizibu na hijabu yaabwe
nze nina abaana abangi wano emirimu nga giganye nga bababuulinga ku mirimu gye bakolera. Nga bayita mu bizibu olwakakaaya, abaana bagyeko obukaaya lwa bizibu bye bayitamu ku mirimu. Gwe seko yimiridde ku kituuti ky'ogamba mukola Hijab Nation mbu mwagazisa abaana bambale obukaaya ne hijabu. Ani yabagaana obujjako ng'oli mu Uganda? Omukyala wana asigadde nga yeebikkirya, wallahi gwe manyo Allah mutaddeko ekisa ate mugumu. Waliwo abaana abeeyambudde nga tamanyi nti ne bwe neebikkirira nfunamu ki benefits z'okwebikkirira nga tazimanyi. Nga yakula mu family taata wa mugamba weebikke, nga bwe yafunye waazi egenda Makerere oba wa agenda kajjako because of the influence gyasanze wa gyalaze. Kuba ye kyakola yakisanga walinga asikire, tebamubuulidde benefits, tebamubuulidde bulungi lwaki ayambala nga bw'alina okukola ki, bw'alina okwambala. So bw'asanga banne ne bamugamba ndeka kwesaanikira bw'otyo nga mmere, nammwe mututama n'ebintu byammwe ebyo, amaanyi gamuggwamu. So we are motivating those young girls to be proud of the hijab. To be proud of the hijab. And njagala wano wallahi wabeerewo omuntu wano akonfessinga bategese conferences nzigendamu bulungi nyanda ya attend those Muslim conferences ngeka basomesa busomesa abakyala babeeramu nga beebase mumanyi lwaki Zubedah asomesa yasaluna nga alinga agiyimba abaana banyumirwe bagikwate ebabeere ku mitima bagyagale. Muslims, it's high time we change for the better in a halal way. In a halal way. Muyita abakyala abasiramu mu conferences and they sit and the panelists of the sheikhs ne batandika okusomesa. From morning ne bafuna break yeswala ne baddamu ne mubasomesa polygamy ne mubasomesa byonna byetu bye mubasomesa. Waliwo sheyi wane yali avuddeyo n'agamba musomesa ku nnyambala naye baali mubogeddeko n'abakyala ne bababuulira bye bayitamu. Waliwo abakyala baganye okwambala hijabu ezo nga n'abasajja tebazibabuulira. Naye nga tamanyi na kyalina kukola nga oyinamu mugamba bugambi sister kino tokikolera bbaawo, kino kyekolere goba bamu n'akasente gwe zeegulire oyambale wallahi bw'ofa ogenda ki bw'omu. Abo tubakyusizza. Mwali mufuddeyo okugamba nedda wajjeewo edduuka lya hijabu wano kuba mwe mulina ne access n'Oluwarabu mulwogera mujja sente Saudi Arabia ekatawa. Mwali mufuddeyo ne muga akatuteekewo waneeno company ekuba hijabs naye ngo no wa wansi asobola ogifuna hijabu. Mwali mukifuddeko nti no wa wansi agifune bonna basobola okwambala. Waliwo n'abakyala wano nga si basiraamu naye nga bandyagadde okwambala obulungi era ennaku zino n'ebyambalo byaffe babyambala ate ne banyuma. Okitegedde? Ne banyuma mulekera okujajinga abaana b'obusiraamu abawala. Sooka omubuuze lwaki owabye era bw'oba wawaba omuyambi otya okudda ku mustawa nga temubakubye nti bakafiiri era abaana bawabye bambala ebimekaapu balinganga enzige bonna tajja kukyusa. Seeka amaanyi omala ga bwereere tajja kukyusa. Mwemulowooza lwaki abaana bakyukidde nnyo ku erimu ya Sheikiti? Because tatukwata na maanyi, takutte baana ba buwala kuba omulembe guno si gwa kukwata na maanyi. Omulembe gwa kukwata mpola mpola. Because n'ensi gye tuli mu si ya busiraamu. Omwana we oba omuyigiriza esswala ng'ate ku ssomero gye wamututte bamuyimbisa
nyimba ndala. So omwana wo kati omuyambi otya gwe nga gwe omuzadde. Kuba ne bw'oba tomututte ku ssomero community y'aba neighbor waali oyinza okuba nga gwe wekka omusiraamu aliwo. Nga byagenda okuyimba na banne birala naye kati gwe ng'omuzadde contribution ye eri ki ku mwana ono. Ife ebigendererwa byaffe nga Hijab Nation kulaba nti buli mukyala asobola okwaffordinga okufuna hijab eno ng'ate naye alabika bulungi ku bbeeyi eya wansi. We are connecting with Muslim countries okubalaga nti we need something to do with our hijab. They are too expensive. 250k, 100. Waliyo omukyala ali eyo munda eyo mu kyalo atasobola hijab naye nga wallahi yandyagadde okwebikkirira. Bamaseeka mukwata ddi mu ngoye zammwe ogambe nti muzina ekkanzu kati wallahi zina akati nina nnyingi zino kanzitwaleko ngabireko ku basiraamu. Abali eye kabula soke eyo eyandyagadde yeegomba okwambalako ku kkanzu batagirabangako nga tasobola kwejjamu mitwalo 3 tagirabanga nako. Nze ntambudde eggwanga lino nga nkola charity. Ntambudde eggwanga lino Mungu n'antuusa ne gye simanyi nti nali nnyinza otuukayo. Eye wali abantu nga ne bw'omuwa nnusu 100 omusajja omukulu ali mu myaka 5 afukamira n'akwebaza nnusu 100. Nze bwe nali nga ngaba engoye ng'enjulifu nzijjamu. Not until mutwali tututte engoye waliwo omukyala yazidonating ekutiya namba kati nga mulimu eziyulise. Twali tuva ku kyalo okugaba engoye wallahi nga waliwo omusajja omukulu ng'ayambadde kanzu naye nga njulifuko naye ng'essaala zaali mutusabira agamba bannange sister barakallahu fik, may God reward you, thank you for this. Nemmanya nti Zamzam Kago you're here oli wano kwagala kusika muguwa nange sirina budde bwo Zamzam. My intentions are very pure with my religion. Sirina Zamzam sirikolera gwe ndi mukwekolera nze nga nze n'abo bannange betulaba nti wallahi twetaaga ottereeza. Era timu yange ejjuddeko ba hijabis naye ojja kwesanga ne ba hijabis abajjuddeko buli muntu agenda kujja ebifaananyi byabwe ng'agamba look at this one naye ali ku hijab team naye laba bwe yali ayambala Allah ali mumukyusa. Zamzam omulimu gwammwe mmwe mulowooza muyina akakwate ku busiraamu muli minors mu maaso ga Mungu era nawe ogenda kuteekebwa mu bbaliro obalibwe nga Shamim bwe yabalibwa. Naye nze alhamdulillah nina ettaffaali lyentadde ku busiraamu bwange. Oweekabula soke ayinza obuta benefitinga money wise oba okujja n'alaba kyeki n'abaawo, but I believe nti omukyala yenna anajja mu Hijab Nation mind ye ejja kuvaawo ng'ekyuse. Nsaba Allah akkirize mind ye. Naye eyo Hijab Nation twagitandise first edition esookere ku ffe abagitegese mwe muli bakyali bange mwe muli nze kennyini ng'omuntu because I'm not perfect. I'm not yet there. I'm not perfect. So bamaseeka bonna balowooza nti nze ndi perfect. I'm not perfect. Ate nga nammwe temuli perfect kubikolobero buko mutudde just nti mmwe mwalowooza nti mulina akakwate ku ddiini eno so temukkiriza nti mulina n'amazambi ge mukola ate nga amazambi gammwe meerufu. Nze industry mwendi n'abakyala benjogera nabo ne daily bwe tutandika kujjayo byama byammwe ensi tejja kubyagala. So nsaba okubategeeza nti Oweekabula Soke bw'aba tafunyeemu nze Shamim on a daily I go to different like yali ngenda mu different villages okwogerako n'abasiraamu abali eyo mu bitundu ebyenjawulo abali affected. Ali eyo nga neidi etuuse nga tamanyi nti asoofuna akakaaya kano. Nedda mukwano R&M Babies Collection tewali because bas atali sekomo abatali babiri abatali basatu bonna batudde nga kutuba eri ku Shamim. I'm not too perfect.
I'm not too perfect. Nina ensobi zange ng'omuntu ze sinatereza ze nsaba Allah nga mpita mu Hijab Nation intereze. Era bingi nnyo bwe omuntu yalaba press conference yange nabagamba ntegese ebivulu by'abayimbi bingi nebye se frontinze na biki nengamba naye we nafa bwenti Allah agenda kumbuza ku biki nti bino. So nakyogera nga kiri straight era mu live yange mu press conference yange nenga baseka abali eyo abandi agadde tuwabula mu kino bambi tubaaniriza. Fe Qur'an yaffe tugimanyi ayagala tutereze naye mu ngeri ennungi totutereza nga otuyita bakafiiri. And this is not a surprise to me. Kino nali nkirinda because I knew nti waliwo wano abeefuula abategeera bagenda okujja okukuba Hijab Nation naye tetugenda kuggwamu maanyi. Tetugenda kuggwamu maanyi. Oliota Zaki Beauty World oyo mwana akuba hena. Akuba hena abana b'obusiraamu wano bakoze business twewagire. Abana b'obusiraamu abasiraamu tuyiga okwewagira. Abasiraamu tuyiga okwecorrectinga mu ngeri ennungi. Naddala basheehi baffe muyiga okutucorrectinga mu ngeri nga nnungi. So Mungu ya buli kintu kyokole nniya yo gye sooka okutunuuliranga noga nniya yange eri ki kino nkikola kola ki. So our aim as Hijab Nation is to move districts ejjo nabadde embarara and they are welcoming this. So is to move districts Uganda yonna, to move East Africa, because we have Muslim sisters who are coming from Tanzania to join the Hijab Nation. We have Muslim sisters who are coming from Nairobi to join this. We have Muslim sisters who are coming from Qatar. Kuba, when I was talking to them, Banda Zenti Bakola Echawe in the form of Hijab Nation, ne Echawe tebachita Hijab Nation. Never take on a duka diamani nyekata dikuza abasiramu engoye ezo. So my aim of doing this is to see that we can get big rooms here nga tusobola okutungiramu sharia ezo n'omuntu wa wansi asobola okubanga afunamu. Estegedde naye tetugenda kukola bintu ebyo nga ne first edition tetugikoze. Kyakubiri tetugenda kugendayo kusoma kokka but tugendayo for networking. Even Hijab Nation erimu networking. Twagala okulaba basiramu bannaffe abalala bakola biki, because nze okuva inatandika Hijab Nation ndabye abaana ab'obuwala abadde bakola n'emirimu gye mbadde suubira nti wali abaana b'obusiramu abayinza okwanga babikola. Okitegeera? So abaana b'obusiramu bangi abakola ebintu ebyenjawulo betutabadde tetumanyi na kumanya nga bali eyo munda eyo bambi bonna nabaleese nempita abakyala wana bali prominent abasigadde nga beebikaakakaaya mu bugubi ne bampa story yaabwe ne bagamba tulaba mu bifo binene wano naye akakaaya wallahi bugubi okubanga kwekali. They are ready to give out their stories. Twin organization wanene ya etwala abakyala abasiramu ba lawyers bayina stories ebakuwa okuyingira mu kooti n'akakaayo jaji okuwuliriza nga oli musiramu nabo bugubi. So who didn't want to listen to their stories? Omwana omuwala oyo gwe twayise nga ye Hijab yagitaddeko nakolo olwajja mu Hijab Nation kulowooza bwawulira stories tokakasa nti Allah asobola okumukyusa mind. N'atandika nga mu wiiki asobola ojjambala emirundi ng'esatu. Kyakubiri mukwano tuyina henna sessions, tuyina games ez'obusiraamu nga Mungu yazirambi nga weeziri mu busiraamu zikkirizibwa zigenda kubeerayo mu Hijab Nation. Tuyinayo amataali. Obuzibu bwaleese wano obuzibu, ettaali lyaleese obuzibu. So amataali gye gali. Whoever wants to attend should attend. Whoever does not want to attend
please don't attend. Oshegedde R&M bw'obanga oyagala ku inboxinga nti olw'okuba Zamzam alimu oba ye Zamzam Kago Saudi to Uganda ng'ali mu kugamba nti muwabye mu ntegeka yammwe. Don't inbox me darling, don't. I know what I'm doing. Allah yagenda okunjajinga, Mungu yamanyi. Mundeke nkolera akalambo kange, ebisigadde mundeke ne Mungu wange. Mu byonna kyemmanyi mu bbaliro ngenda yimirira mu bwomu, mu mwana Adaani ndiyo bwomu. So leave me alone, but darling, don't come to my inbox ng'oyagala kola ki kulowooza nti nze gwe nabadde ntegeka kino sirina. This is the first edition. Can you give us space and let us do it and then criticize? Oshegeera muyina ebyo ebintu by'ekisisiro ebyo ate kino ate kiri Hijab Nation abajja waliyo Quran competitions, waliyo Islamic quiz, waliyo poems. Tuyinamu amasomero wano ge mbadde temumanyi nti siga nga tegalaga nti gabasiraamu naye nga gatuuza n'okutuuza. Zamzam sijja kubawuliriza bamaseeka abamu. Eddiini yange teyimiridde okuba maseeka. Eddiini yange sirina seeka ina gwe nkolera kufunamu oba kusanyusa. Nje okolera nze na kusanyusa Allah wange. Abagala okujja mu Hijab Nation, tuyinayo networking, tuyinayo runway ya hijabs. Abakyala wano bangi abatunda hijabs. Abaami welcome. Jangu ne hajatiwo tables weziri. Abazze nga family muyina tables. Abazze ab'emikwano nammwe muyina tables. Waliwo VIP section eyemitwale 10 abali ku table ya million 3 kutulako abantu 8. Mujjukire event ya misana etandika sawa 2 nga tuguddewo emiryango muyingire. Tutandika activities zaffe, tuyina pano y'abakyala ab'enjawulo bembadde mumanyi ne bemutamanyi nga boogerako gye tuli. Akachayi we kali abali ku tables from morning olinako kachayi ku table yo, olinako emmere, olinako ka juice. N'abatali basiramu mujje, for as long as you believe in modesty, please, you're welcome. You're welcome. Abasajja mu kanzu enjeru mujje mulamuzeeko ku bei ya hijabu, oddeyo ewaka nga mukyala wo bw'akusaba osobola ogigula. Mujje mumanye obulungi bw'okuba mukola kyamaanyi nnyo ku nnyambala y'abakyala bammwe. So mujje musobole okuba motivating, nga mujje mulaba obulungi bwa hijabu, osobola ogigulira omukyala wo, osobola okumotivating omwana wo w'obuwala ali ewaka. So aba ordinary muli ba mitwalo 5. So come one come all, tambuza ekigambo, tambuza Hijab Nation. Mujje tunyumirwe erugogo ku Millennium Grounds enaku z'omwezi nga 3 August. Jangu awulira nga you're not contented, please don't come. Whoever is okay with the event, please come. Whoever wants to criticize, come to my inbox and talk to me direct. If you want to criticize me online, I will reply you online. Ayagala okunyingiza ennaali sigwa nnyingizaayo, tonninaawo kusalawo, tonninaako lukusa. Allah wange gwe nkolerera ye y'abansiima, sirina muntu yenna gwe nkolerera kunsiima. Nkiddamu siri perfect. Siri perfect. Nina bye simanyi bingi
era nebuuza nnyo ku bintu ebikwatagana n'eddiini naye omuntu ampabule mu lujjudde nga nvuma ne bw'aba alina kyaŋŋamba nga kirungi mpulira nga mba saagala kukyuka. Yes, abo abanaasooka okutuuka 10 Haji Bakaluba yabagulira obutebe mu ordinary, so bw'otuuka osobola ofuna akatebe ka Haji Bakaluba. Anaatuuka nga obudde bugenderedde ojja kubanga okapangisa bajja kuba babuleese nga weebuli awo. So mujje njagala okwebaza ebitongole byonna ebituyambyeko okulaba nti this thing happen. Radio z'obusiramu ezitweyunzeeko mwebale nnyo mwebalire ddala. Abaana abatunda hijab mwenna abaze on board ne mugula emidaala namwe mbeebaza nnyo. Mwabakola hena ow'enjawulo mwebale nnyo mwebalire ddala. Hamlove nkulengedde kulikayo mu kivvulu olina okubaayo mu Hijab Nation. So whoever wants to kumpabula, please mpabula bulungi. You're welcome. And I'm ready to change bwekibanga kyekiriwo. So naye mpabulira online ng'onvuma ate sijja kukyusa ku lulwo wabula nange nja kuddiramu online. So mutuleke eddiini yaffe tujagala, temututeekako nnyo kazito kangi kubanga waliyo abaana b'obusiraamu abawala abali eyo nga tebalina mutima nze gwe nnina nti sisobola kuggwamu maanyi. Brother, ngenda kukuweereza ebintu bino, tetusobola kuggwamu maanyi olw'abantu abamu olw'okuba nti batukuba batutamisa eddiini yaffe. Eno eddiini kyetumanyi si ddiini yammwe, eno eddiini ya Allah, era byonna bye tukola Allah atusiime. Teri mwana Adamu gwe tukolera tusiima. Tuli perfect era buli lunaku twongera kutereeza na kusaba Allah tutereeze, tukyuse, tusobole okubeera abo asobole otwala emyoyo gyaffe nga yeesiimye nagyo. Men are invited. So ndi musanyufu nnyo nti programs z'obusiraamu kati nnyingi, because before my event tulinawo polygamy. Hajat Shani agitaddeko Africana. Mu baseeka abo baakubye ne bakuba na Africana nti Africana yafuuka kiddukiro ky'abantu baagala kwonoonerayo abasiraamu bateekayo bu event even ne boonoona, but it's okay. Hajat Shani agitegese eri ku Africana. It's about polygamy. Me as a person, I don't believe in polygamy, but I'm going there. And abate baba cha abali mu polygamy because tulowooza nti bonna abaliyo babonaabona, and some of them bawa obujulizi nti they are okay. N'ekirala, we have to accept nti bwe kiba kikutuuseeko, how do you handle polygamy? Kati n'ogaana omusomo ng'ogwo, because abakyala bangi nnyo wano nze mbalabyeko baze mu inbox zange balwadde baagala kwetta lwa polygamy. So muntu bwategeka omusomo bwe gutyo obwa polygamy ate mwe ne mujjanga mu kukuba, because you don't know what women go through. Women go through a lot, so they need people who can comfort them. They need people abasobola okwabeerako so that tebagenda astray. Okitegedde abakyala bangi abagenze mu shiriki lwa bintu nga n'ebintu ebirala bwe bityo. So if someone comes out with such a good idea to sit down with the women ayogereko nabo nti in case nga ofunye embeera ya polygamy, how do you handle ate gwe nojja n'okikuba n'ogamba nti kibi, then awo basi kutegeera. So after polygamy tulina Hijab Nation, and we are trying to support ourselves as Muslim women. Nze ntunda hijabs. Naye nanga aba hijabs abalala. Okitegedde, because like mpuliranga riziki yange omulala tasobola gitwala. So abakyala be tulina okweyigiriza
fenna abakyala aba musiramu batoli musiramu nti bw'oba otunda ekintu nga munnakirina gwe bw'oba tokirina you can recommend to someone else bwetyo bwe tusobola okwekulaakulanya ng'abakyala. So asatu mu lumu August Hijab Nation Lugogo Millennium Grounds emitwalo 5 ordinary emitwalo 10 aba VIP emitwalo 38 gwe yagala ekifo ku mmeeza ate emitwalo millions 3 ku table etuuza abantu 8 kuliko ebyokulya n'ebyokunywa n'ebyokubanga ate kuliko ne games ez'enjawulo. Yes, so mujje tunyumire ine halal way. Mugamba jam inbox yange Nash gwe Nash nakuwa ne ticket. What's your hijab store name for us online shoppers sis? My hijab store name is called Mimi's Glamour Palace. Yes, Mimi's Glamour Palace. So abagala emidala come to my inbox because kisinzira ku kiki kyogenda kutunda oba kiki kyogenda okushokesinga. These events are more of networking and advertising our businesses than selling. So tobeera awo hijab girl oli otya mukwano nyumirwa nnyo ennaku zino ndaba abaana batagera emidala gya hijab bangi nnyo. So let us learn to support ourselves. We tusobola abatunda hijabs fenna and get sobola okutuula ne tulaba how best can we do with our businesses because mutunda sharia ezo mutunda hijabs ezo nayo omusolo mungi abaana baleta wano hijabs emisolo mingi. So edduuka yange baliyita Mimi's Glamour Palace neri ku Apollo oba wakava ku studio flats ekizimbe ekiddako bakiyita New Comrade Inn wansi ku maduuka wendi. So abakyala mwenanga betutunda hijabs bwoba oyina munno gwomanyi let us see bino bye bigenda okubeera mu Hijab Nation. Twagala kulaba bwe tuyinza okubanga tukolagana ng'awamu ffenna ng'awe batunda hijabs ng'abali mu kukola omulimu ogwo abatunda veils emisolo batukenderezaako batya but buli omu ne bw'anaabeera mu kazooni ke tebijja kuvaayo okitegeera. So together we can, divided we fall. Okitegeera. So mbagala nnyo n'abatanjagala mbagala kuba mukwano kumpaka mba mwina okunjagala ekirala. I don't lose anything if you don't love me. Like tekiŋŋaana kulya mmere ate mummanyi tekiŋŋaana kusinika na mikwano gyange ekyo tekinzigyako kukola bye nnina kukola. Mashallah tweyanza nnyo tweyanzeege but whoever ayina engoye ku Hijab Nation zireete tusobole okuvaawo nga tukuŋŋaanyiza eziwera ate tuzitwalye bannange abantu bali bambi tebalina. So mwenna abasobola mugule tiketi zammwe mu budde. We can do this. So mashallah kamala okunywa kachayi kawoze n'okuwola ate ndaba ekiddako. So assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are skin products oli otya mukwano? Tebalina mukwano. Wallahi omulitambula eggwanga lino mugenda kulaba abaana mugenda laba abakyala mugenda laba abaami mugenda laba obwana buno infants butambula buti. Eticket ya mitwalo 5 mitwalo 10 n'emmeeza ya millions 3 ate gwe ayagala ekifo ku mmeeza kya mitwalo 38. Zaki Beauty World agenda kubeerayo nnyo ku Hijab Nation. Jangu bakube kahena jangu omanye hena omulungi afaanana atya jangu omanye skin type yo gwe bakugambye nti kahena banakubanga bwe kati byebyo bintu ng'abakyala abasiramu bye tulina okutereeza ate nga bwe twesupportinga. Njagala okutumirako nnyo ajatishania ku Jilbab House awo ku Supremo mugendewo sharia za black ye mukyala ngwe nasooka okulabira ddala ng'atunda sharia za black zokka ennungi eziseerera. Era ajati tusaba nnyo ng'abatunda hijabs tulabe bwe tusobola okukwatagana ate tuyambeko n'omuntu wa wansi okulaba nti asobola okubeera ng'ayambala hijab eno. Mr. Original Oliota ogamba otya. Hello Shame, my president to come ogamba otya. How are skin products?
oli otya. So mwebale nnyo mwena ababaddeko ebigendererwa byange ne Hijab Nation biri pure nnyo, saagala kwewozaako nnyo, but I wanted to clarify this too. Abantu abali eyo abatamanyi mulamwa gwaffe be bayinza okuwabya, because mu bintu ebyo byonna ebyogerwa bakuba events zino mwe muli eno neya Hajat Shania, but the intentions are pure. When I was talking to Hajat Shania, she was straight with me, because nange kyayogerako nga nkiraba abantu bajja mu inbox yange, people are suffering with polygamy. Like seriously, women are suffering with polygamy and they need our help. Better go biyambi waffe nga tebannakola shiriki, nga tebannetta, nga tebannakola biteetaagisa. So we need to talk to them. And batyo okwogerako n'abaami baabwe, batyo okwogera n'abantu abalala. So sometimes they trust us with their problems. Join us on the 17th of August, Africana. Then join us on the 31st of August, Lugogo Millennium Grounds. So mugula tickets za mbungi, nsaba n'abali eyo bambi ne bwoba toli mu ggwanga, funayo yenna gw'ogamba nti amimu ezo tiketi nziguze, funa gw'oziwa mu ssente zonna z'oba osobodde. Tufuneko betuwa bajje abamu ba interactingeko n'abantu bebalaba obulabi n'agamba amoyo singa asobola omutuuka kutumugulira akatiketi ajja interactingeko ne bahijabi banne, kuba twagala okuleeta bahijabi abali ewansi, era njagalayo nnyo omuntu asobola okusupportinga. Tuba welcoming bonna bajje tunyumyeko nabo, batunyumizeeko ku bizibu bye bayitamu, kwegamba let them feel at peace, feel at home. Okay, so far so good. Leero inkundi ebadde emosono. Alright. Naye byebyo. Because twali tukisuubira tekyabadde kipya, naye nga bwe mumanyi nti sometimes ebintu ebimu omuntu oba olina okukola ki clarifying ne batawabya abantu, kati ate omuntu agenda akoleko. Fad Farid waguze tiketi oba oli awo. Kale, so bye bye, musibe bulungi, mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Obadde so mischief. Omwana ono neka mischief. Kasiku yangambe yasembayo kwogera ka mischief. Batuuka omuntu nako nga naye kino kizaki kirabika bulungi nnyo. Zaki ndowooza kaheno n'akankuba ku Hijab Nation kwennyini. Wano nga ndi mu kutambuza ekigambo kya Hijab Nation, seetaagayo kaheno olowooza. Waliwo nankuba oluseke, naye ku mmande bakuba abantu enseke. Waninkubyeyo kahena Zaki. Simu bubi. Eshegedde. Simu bubi naye nga waninkubyeyo kahena. Kwegamba nendabikako ng'omwana ng'omukyala w'Obusiraamu. Banaye abasiba Obuswayiri. Mujje mugule ku midaala. Abakyala akaswayiri. Bayijabya akaswayiri. Wallahi waliwo sheje mbalale yangambye ajati. Ekigendo okuzisa mukazi wange tiketi. Ako ajje mu mbulira akaswayiri. Akaswayiri kakyoke. Bannange abasiba Obuswayiri. Mujje abakyala bagenda ova mu Hijab Nation nga alina kahena. Tumulage bw'alina okulabika ng'ajjeeko ngali mu nnyumba wali. Aseka bangambe hijabu tuzambale. Naye bwe tubadde eka mu nnyumba wali. Ozigido buno babwagala. Bajati. Bw'omala okuggyako hijabu eka. Baseeka buzigido babukola ki? Kamusabulire. Ogenda okuggyako akakaaya nga akaswayiri ke kajati. Wallahi sister nga akaswayiri keeko. Sister ogenda okubikula omubiri oteekemu kali kazigido ng'omubiri guliko kahena. Ajati wallahi shay kijja kuba kizibu nnyo ate okululunkana. Kijja kuba kizibu okululunkana. Wallahi akaswayiri bahajati baseeka bakomplaininze nnyo kaswayiri bahajati. Mujje mu Hijab Nation wallahi mukyusa akaswayiri. Bababulye n'ebbeeyi yakati namwe abakasiba muleme kaseera nnyo. Akaswayiri ako nako tuba twagala okukakubako ki?
imperfection kaswahili kagayaza mbahajati naye wallahi mujje mu Hijab Nation tuyina bingi ebyokutereza nga ba Hijab swahili kalumanga bwagambye Mariati naye baseekanga wekatabukamu kabatama jukira tunaba gusulu tunaba janaba toina dryer abatunda ebintu bya electronics ebyo abakyala basiramu bagula nnyo dryer muzirete nga muzisazeeko ku bbeeyi mu Hijab Nation ziberenga za wansi esiza bbeeyi nnyo iza kiwuya akaswahili akasibira mitwalo 2 bahajati munaba mwagadde bwagazi kulabika mubi so tuva mu Hijab Nation nga akaswahili teeka bannayo kubanga kakyusibwa at least kubira ku Hijab munno mugamba akaswahili kaganyemu naye njagala kakyusa akuwa ekyebiri baji bangambye ekintu kye basinzo complaining akaswahili akaswahili bahajati wallahi tukyusa akaswahili madenche erabidde naye akaswahili aka kakyuke ekirala Hijab zino zikome wabweru eno bwetuyingira mu nnyumba wallahi dira mugireke dira tugireke bajati dira tugireke kaswahili kafu okubyemu dira ajati chani agera babu tip on that abula bana aswa Hijab Nation jakubodika ekikyamu jangu kolo babaye butipu nti pomala okujja mu Hijab eno kwekubolwa akawowo nga kahena kwekali ojjeka akakaya wallahi ngotunanga kyakulya ya rabbi subhanallah oteekemu akambalo kali akewaka naye ajja tujjaka akakaya seeka yangambye embalala ga Allah yajati yangambye Shamim wallahi ajja tajjaka akakaya waka nga kaswahili kakutte nga newe bakayisa tokyalabawo naga wallahi ngenda musasulira mwevugire muleete naye Shamimu munyambe mwogere kaswahili nemugamba wallahi shey ensonga ya kaswahili egenda kukwatibwako nga yamugunda mu byonna bye nalabye ekirala seko mulala nangamba wallahi keri Hijab Nation mutuyambire ddala mutuyambye wallahi hajati yakyogedde nagashabe mutuyambire ddala bajati mubagambe Hijab zikome wabweru bwe bayingira mu nnyumba mbu waliwo hajati ayambala Hijab nempuliri nagamba wallahi tukyalina omulimu mungi nga bahijabi bino ebintu tubyetaaga bahijabi tubyetaaga era hajati shani ojjukira kiri kye twayogerako ojikolayo conference ngeri munda bahijabizi olumu ne poligamono tumwekwasa naye agenda okujja nga waliwo ensonga lwakyazze nyajati abembalala nno nga bampulidde bizibu mu nnyumba mujjemu ku Hijabu neetaagayo omuntu atunda babuyita batya linjali ajjeko mu Hijab Nation buli njali obwo bashayi bangabe babaleetere bagenda bugula babwaga mu bisenge bakoyo okulaba dira so yenna atunda linjale please bring linjale obwo obugoyo obwo nahiya bulina nahiya leeta linjale bajja bwambala bashayi be babuntumye atunda bulinjala contacting naye mukwano tojja nkolowooza nti ogenda butundirayo ku bwereere you buy a stall ogisangawo tent weeri 5x5 ne mu diaspora mbu akaswahili katabuka kakambwe kojja extra yagame era bahijabi beeyo nabo akaswahili bakatwala nga nsonga nkulu nnyo
bannaye n'abatunda dryer mujje. Oh, kino kye tuliko kikambwe. Twagala tereza ba Hijab, Hijab Nation. Kutereza nyambala, kutereza mibiri gyaffe, kwetereza nga ba Hijab. So come one, come all. Musibe bulungi mweraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.